po jako akawuwo gavumenti yaffe okubeera ng'etufaako. Abatuuze b'e Kawala naddala mu zooni eyokusatu bafunye akamwenyumwenyu oluvannyuma lwa kansala waabwe Wasajja Edigulu okusitukiramu okubayamba ku myala egibadde gyafuuka empompogoma nga gino amazzi ate gibadde gigayiwa mu mayumba gaabwe. Tubadde bubi nnyo mu kitundu kyaffe kino ng'abantu batukalubiriza nnyo nga basuula ebikyafu mu myala gyaffe wamu. Kansala n'oluzzi nalwo lutuli bubi tetuteredde naye nalwo yeewaddeyo lukola embeera ensiri zibadde zituli bubi naye tusuubira nti banaamala okukola omwala ensiri tujja kuba tuziwonye. Atuyambye nnyo ku nsonga y'ekkubo kubanga amazzi gali gatubonyaabonye naddala ffe abavuzi b'emmotoka ng'ojja nga waseera nga tulina ngeri gy'oyitawo era tusaba bino ku bino byatukodde ku lw'oluguudo ayongere ddala lukolera ddala ebisingane wano. Bano bagamba nti ebbanga libadde ddene nga buli nkuba lwetonya babeera mu bweraliikirivu olw'emyala egyafuuka emigga ate nga janjala mu mayumba gaabwe nga bano nno batya nti amazzi gayinza n'okulugusa abaana baabwe. Era tubadde tuwulira bubi omwala guno mubi nnyo era ng'amazzi gatuyitiriddeko nga n'okuyingira gayimbira eyo kati awo mu miryango awo nga gatuyingirira n'otuyingirira n'amakubo gagano gabadde goonoonese naye kati tuli basanyufu nnyo okubanga kansala waffe afuddeyo. Omwala gwaffe guno gumaze emyaka nga 2 nga buli bwe guti tufunanga mukulembeze yali akoze mwala guno naye atuyambye abantu badde bakaaba ensiri musujja biki akusibya amayinja obuzzi luli yalukola yagenda okujja mu bukulembeze Kawala tetwalina nzizi. Ng'oggyeko ekizibu ky'emyala obutazimbibwa gino ate bagijjuza mu kasasiro olwo ne gujabagira ekibaviirako kutya nti bandirumbibwa endwadde eziva ku buligo. Atukoledde omwala gubadde gutuyisa bubi okitegeera atuwonyezeeko bwetuyisa bubi okuyiwa kasasiro ku nguudo. Nze wano mbadde ndi mu ssuubi lya kwagala kutunda kifo kyange ng'amazzi gampisa bubi nnyo. Dumu kuno gaakattako abantu 2 dumu gaatuttako omusajja waffe wano omwala guno ogwa wano wansi omuwala amazzi ne gamutwala bamukwatira mu lubigi era Wasajja yateekamu ssente sigamati za gavumenti n'agenda n'anoonya mayiti. Mpozi nze n'ekintu kye sinategeera bulungi byebintu bya panisi modo tugenda wa twetaaga ssente baziwa baani kyetaagisa ki kye tulina okukola tusobole okufuna ssente za palisi moto. Kansala Wasajja akulembeddemu omulimu guno asabye gavumenti okusitukiramu okuyamba ku bantu abawangaalira mu bifo eby'enzigotta bino kubanga bali ku njegoyego y'okukwatibwa obulwadde obuva ku bukyafu. Singa gavumenti yalinga etukola emirimu egifaanana bwe kiti okuva ku ntandikwa singa eggwanga liri wala. Saba kontrakita ba inginiya mutukolere omulimu omulungi nga mulumirwa ensi yammwe mulungemu seminti oyo asaanidde saagala kulabika nti tukoma wono kubeera nti omwala tukoma mu myaka 2-3 nga tegwonoonese. Njagala abatuuze mwenna mubeere bakkakkamu nga pulojekiti eno egenda mu maaso temugiziiza ng'abamu badde mutandise okubeera nti temutegeera kigenda mu maaso ate nga mukiraba. Bino si bya bufuzi naye tuze kubeera nti tuweereza obuweereza obwennyini tusaanidde okukola. Kino kinkwatako naye munnayuganda omulala ali yandaba. Wasajja asabye abantu emyala gino egizimbibwa okugikwata obulungi kubanga gyakuyamba bo okubeera obulungi era nga singa basigala nga bayiwa mu kasasiro be bagenda okukosebwa mu budde bw'enkuba. Twagala kubeera nti tusanga tusuddemu ebisaaniiko enkya era yenna anaasanga ng'asuddemu ebisaaniiko kakumujjuutuka nze temunkubira simu ate mumpita nti kansala kesise enkutte tubalabudde. Era nsubira ku mulundi guno ambulensi zibadde zitubonyaabonye okubeera nti abantu badde balwala tezirina buziyita tolina witagenda mu ddwaliro tukigonjodde kiweddewo. Nsaba mubeere bakkakkamu mubeere bagumiikiriza amazzi gammwe gagenda kuddako tujja tukyakozesa ku luzzi luno kuba pipes zisinga bazitemye naye tubasaba mubeere bakkakkamu. Ndi David Sebugwawo ku lwa ABS Television. Manager wa National Water Board wonna oba ondaba jangu tuyambe tukwalire pipe erya main sobole okuyisa ku Calvert series crossing mu luguudo luno.